Action. Nkitegedde ali wali omuzeeyi tamale wamma gye yafumbirwa nawe ekituufu oyogera nnyo kale ngenze naye waabazze omugamba n'ajjako ewange n'antwala ew'omukyala wa saaluuni. Action. Wasuze otya mama Viola? Nasuze bulungi wasuze otya? Gye ndi kaakati mbadde njagala ku Viola antwale ewooli omukyala gye yasibira akaviiri kaako. Viola teyasuzeeyo wano. Yasuze mu mikwano gye. Mama Viola naawe oba kiki? Omwana n'asulayo paka zino essaawa ng'era tonnamanya. Wamma kyogereko. Monica? Lekera ku ssimu yange awo. Mama Viola olimba. Ntegedde. Kirabika omwana wamufumbizza. Twala eri naawe. Omwana kusula mu mikwano gye kitegeeza ati. Bamuwasizza. Nawe yasamanye ekyo. Wamma kirabika yasuzewo oli omuzeeyi tamale. Kyekyo. Naye mama Viola olimba. Omwana n'asula ebweru paka zino essaawa nga tonnamanya ku myaka egyo. Omuzadde. Gwe omukyala omuzadde. Nawe ekituufu oyasama nnyo. Tosirikako. Kirabika wamufumbizza. Ng'akyuka bamubuuzaako siini yonna. Action. Wasuze otya mama Viola? Bulungi wasuze otya? Gye ndi kaakati mbadde njagala ku Viola antwala ow'omukyala wa saaluuni eri njagala sibako ako akaviiri ke yasiba. Viola teyasuzeeyo wano. Yasuzeewo mikwano gye. naye mama Viola gwe omwana okuva ku n'otamanya mwana gye yasuze paka zino essaawa ng'oli muzadde kwegyo emyaka. Abala kyogereko. Monica, netera essimu yange kubire ku mwana oyo ndabi gye yasuze. Tegedde kirabika wamufumbizza. Noyasamanyo. Towaŋŋambye yasuzewo oli omuzeeyi muzeeyi tamale. Omwana kusula mu mikwano gye kitegeeza ati. Ayinza okuba yasuze wa tamale. Hello? Hello? Bannange tooyogere? Nasuze bulungi. Essaawa zino tonnadda oliwa? Nambasa ali wano akunoonya omutwale kuwa saaluuni. Eyasiba enviiri luli eyakusiba enviiri. Hello? Genda maaso evuddeko. Hello? Hello? Yagijjeeko. Sagambye yafumbiriddwa naggambye nga towulira. Mwana wange yalazeewo. Era okyayebuuza nze ŋŋeze naye waabazze omugamba ajje ewange antwale kuwa saaluuni. Monica. Mwana wange. Yes, cut. Show eya maama nga nambasa gwe tulabanga era agenda. Action. Hello? Hello? Bannange agijjeeko. Naggambye yafumbiriddwa. Omwana wange. Nze ŋŋeze naye bw'abazze omugamba najja n'antwala ku oyo omukyala wa saaluuni. Monica, omwana wange. Monica. Mama Viola.
Wasuze otya? Nasuze bulungi, wasuze otya? Gyendi. Sini bagyerabidde. Action. Mama, action. Nedda. Recording. Tugenda ku scene yandibadde nga 14. Action. Monica, action. Monica. Dayo. Repeat shot. Yes, madam. Abawali ebweru bagambe basirike. Sebo. Ajja kulia kawa kajemba. Monica, action. Mamura kawachai uno mbadendesi. Monica. Onetera chai sawa zino nga muganda wabuze. Mama sigo wangamye fumbe chai njali kuma uno ndesi. Monica, nze mirembe sina. Kangende nonyereze mu mikwano gye. Naye mama Monica wangamye yagenze kukapata mikwano gye. Engeri gy'abadde ayogera ku ssimu omwana wange wandibanga waliwo ekimutuuse. Naye mama soko nwe chai Monica oledde muntu mukulu. Oyasamula muli. Ng'ogamba omwana mulamu. Nyako. Close up ya mama, action. Yangu. Mama. Chechi. Utola gawachai uno mbademlesi. Kata ndipozi sigala mama bakunonye. Mama bakunonye. Monica. Esawa zino ndetera chai. Iya nga munabuze. Sigwa mama wangamye fumbe chai mwenjade kuluma. Monica. Yankubidde essimu ekiro engeri gye yankubiddemu essimu. Yandibanga ali muzibu. Monica. Wanji mama. Esawa zino ndetera chai nga munabuze. Iyi mama sigwa wangamye fumbe chai mwenjade kuluma. Ngenda mu mikwano gye kunoonyereza ndabe wasuze. Naye mama wangamye asuze kapata ne mikwano gye. Engeri gye yankubidde essimu nga bw'abadde ayogera. Engeri gy'abadde ayogera. Engeri gy'abadde ayogera ku ssimu. Yandibanga ali muzibu mwana wange. Kati muko muleka male. Wangamye asuze mu mikwano gye kapata. Engeri gy'abadde ayogera ku ssimu. Yandibanga ali mu buzibu. Kangende noonye omwana wange. Naye nawe mama jangu onwe chai oli muntu mukulu muleke wanaddira. Kati akotoka funye nawe oli. Mama, chai uno mbadde mulese gwe wantumye. Esawa zino Monica ndetera chai. Iye mama sigo wangambye njale. Nga munabuze. Iyi. Era ngenda ku mikwano gyo kubuliza oba yasuzeeyo. Iye mama sigo wangambye ti yasuze kapate ni mikwano gye. Engeri gy'abadde ayogera ku ssimu omwana wange yandibanga ali mu buzibu. Naye nawe mama Monica gundi muntu mukulu muleke Viola. Muleka jangu tunwe chai anadda wana abayagalidde. Kale ddawo yasamule muli. Maririza. Kyo maririza. Ubangube kitano. Speed. Kero tekulone game nam. Kati. Naye. Hani ibena hivi kenda. Chiko damu. Good. Come on.
Maliriza. Kati womaliriza mu bwangu bw'ekitalo dduka gino ntegula ogira emirambo ku sipiidi eno Naye ebyonna ebiveeko yanguwako yanguwa. boss maliriza. Omaliriza kati nga omaliriza mu bwangu bw'ekitalo gino ntegula oki nagira emirembe egisigadde. Naye ate naye yaki gugambye genda mangu yanguwako mangu. Scene 15. Yanguwa. boss okimanyi nti Mike yafudde ng'omutawaanaagwo kono omwana gwe waseti yamuse tukate twabala twagala naye njagala fulaminga Mike nti yeyakikoze ekyokukola nkirabe kamala okumalawo obuvuyo bwonna obuliwo nye ngaye Nigeria nzirayo Nigeria gwe ate simuevuga yange nagamba ntya nagamba saagala simu neemu nga tuli ku mission nze goyenga otebyerayo mpa kikyema sokola enosimu ogijewa ogijewa simu ya Daisy mpa saagala kuddamu ne bwe ndaba kutumye nabatumye kwemalikira kubinamu ku masimu g'abantu okimanyi gayinza okukwasa jangu. boss mwana biru yayise ogonna mutawaanaagwo kimanyi nti Mike yafudde ogonna mutawaanaagwo okimanyi nti ono omwana gwe wasettinga yasa Mike ate nga nabadde njagala Mike tumuframing nabadde njagala nkiframing bategere nti Mike yamuse. kati ekyokukola nze nkirabye kamaliriza ensonga zonna nga bwesiringa bwezirina okubeera nti ninyengene Nigeria sikira najja kukola gwe ate amasimu gakyagavuga gaani nagamba ntya nagamba saagala nga tuli mu mission simu nemwevuga oyagala kutukwasa gwe yango ne banayi wano gwe esimu ogijewa esimu sikyadeze siya Viola esimu siya Viola kimpe magwana saagala kuddamu kulaba nga olina essimu bwe nakutumye ku mission saakugambye nti ogenda oyoli masimu g'abantu okimanyi gayinza okutukwasa we ate kati simu evugira ki ogije nakugamba ntya nakugamba saagala masimu ku seti bwetwa ku mission sakaki saagala masimu kati amasimu agavuga gaani bizonda bena simu esimu yani yona jempe esimu siya Viola esimu njonyi bulungi nnyo nzira gyemukulya Olirabye nga bagikwasa kati ku ssaawa eno ekyokukola kiri kintu kyokka kenda kumala kulinga ddala Nigeria sokeve mu kintu kino kitawo Ozibandwa olubuuza boosi
Tongamba tino waliwo ekikyamu. Lwaki tongamba? Ona abyegana kale ona abyesamba. Buuza bosi. Ekitole kiri. Kati mu kaseera ako ne bosi agenda kuba avaayo ng'akola ki? Akose yeetereeza. Ndowooza omubuuza. Iyo makoito gatameze. Omubuuza. Ayi? Wekubira kasaka tuka wali. Wekubira kasaka tuka wali. Kisanja. Nende chikwera wamu ono akulemerako ebya kuteza babula ko toku kiloga ama sini pote Deno. Dezaliwa. Nkube essimu ye, essimu teyitamu. Nkiwa abadde alina okubeera mu nomination. Manyi. Okakasa tomanyi. Ogenda kunkakasa oba omanyi oba tomanyi. Teka kumwasikire ku mumwa basikaye basomuka. Ekibiriti. Nina mwamutumye oba simanyi. Ati kikoleze. Koleze kibitoyi kibereko. Koleze cyane. Oterekeko then osigaze ekibiriti male nkikusabe. Okay, wali action. Ekibiriti kimwana. Nina kumbulira Daisy jali. Mwina mission je mwamutumyeko oba sikamompo omuko mungi. Dialogue sasa Mwina mission je mwawadde Daisy ne mutangamba. Simanyi. Essimu yenje kuba teriiko. How comes? Boy, mwana nange simanyi teyabadde. Boss aliwo. Boss ali munda.
Action. Gwe, tekizo lwaki toziyita? Mbongeko? Yo. Deno. Wanje. Deizaliwa. Nange simanyi. Kwata mwana. Chikubemu. Deno. Nchiddamu omulundi omulala. Daisy aliwa. Nange simanyi. Nkuba amasimu ge tegaliiko. Nadde nkimanyi alina okubeera kweno mission. Mwina gye mwamutumye? Nange simanyi, buuza boss. Boss aliwa. Mwana ali mu munju. Ddamu obuuze ga Daisy. Nkakasa Daisy tomanyi gyali oba mwina mission gye mwamutumyeko gye saategedde. Simanyi. Kati gwe bw'otamanyi ani anaamanya? Mwana sibitegeera. Ojja bitegeera. Yapatingamu. Boss aliwa. Action. Deno. Boss aliwa. aliyo mu nju. Agenda sika force ni maybe. Kat. Yegaleko boss. Boss Daisy bali luddawa. Simanyi gyali. Kyogamba tomanyi Daisy gyali. Yes. Okay. Ogenda kumbuulira oba ne? Ogenda kumbuulira oba togenda kumbuulira? Ekya Daisy nkakasa buno obwola bwe tulinamu bulabika bwamusi. Daisy kakana mwana, kakana. Ye Benz. Benz kakana. Sala. Mwana kakana. Sala. Benz kakana. Mugenda kumbuulira Daisy gyali. Mwagala oba temwagala? Mugambye. Benz kakana. Benz Achukua boss ngampe muntu. kakana. Ola. Mpe mundu. Kugambye mpe mundu. Kakana. Gwe. Daisy. Gwe. Manya wokoma. Benz Oli sister wange. Jewale boss. Kati. Jewale boss. Kale. Kale. Badde mbuuza ku Daisy. Ali luddawa. Ebya Daisy soko bireke. Tumale okumaliza mission yeno. Daisy ali luddawa boss. Kugambye ebya Daisy soko bireke tumalize mission yeno.
ogenda kumbulira Daisy gyali oba nedda? Benz kakana kirabika gwe kimasokemu. kirabika bano abawala bali munda Daisy bamuse. Mpe muntu. Mpe mundu. Mpe mundu. Scene etaliko boom. Short etaliko sound. Boss jebaleko. Nawe jebale. Aye. Daisy na alcohol dawa. Ebya Daisy soko bireke tumale kumaliza mission eno. Mzee. Daisy aliwa? Tawulide. Nkugambye ebya Daisy soko bireke tumalize mission eno. Mzee. Oyo sister wange Daisy aliwa? Boss. Ochimanyi nti Daisy mu sister wange gwe noonya. Nkugambye bano abawala bati okubanga bamuse. Mpe mundu. Mpe mundu. Ngambye mpe mundu. Boss jebale. Boys. Nonya Daisy no bali koluddawa. Ebya Daisy soko bireke tumale mission nini kwe. Boss. Daisy ali luddawa. Nkugambye tuwulidde tumale mission nini omala okugoli kumbuza ebya Daisy. Mwana Benzi kakana Soko leke tumale mission nini kumbuza ebya Daisy. Nkugambye njagala Daisy. Mwana Benzi kakana Gwe sala. Mzee. Daisy aliwa? Nkugambye soko ogumikirizemu tumale mission eno olukumbuza ebya Daisy. Ochimanyi nti Daisy gwe noonya sister wange. Naye kirewoozeka kuba nti bano abawala betwawambye bati okuba bano abawala balimu nga bayinza okuba nga bamusi. ne Benzi lwaki kakana Nakugambye neesonyiwa. mwana Oli sister wange. kakana Mzee. Mpe mundu. Mpa emundu. Mpe mundu. Ngambye mpe mundu. Oli mwani? Mono wano wagwa. Yeka. Nawe nkulabiramu? Okwalyamu? Okay, action. Mpe mundu. Ngambye mpe mundu. Bosi, mpe mundu. Mpe mundu. Ngambye mpe mundu.
Scene number 28. Action. Cut and pause. Aya cut. Mazi. Nakunyamba mnange. Asajjabagala kututta. Mnange blese mchumba ne mugamba kangena nonyo obuyambi nyamba mukwano. Basajja ki? Aya cut. Tulako wansi. Kiko Mazi. Neza nyonyabo. Kale nyabo. Nyabo saba kutuyamba. Kiki? Abasajja batuwambye baagala kututta. Bani? Sibamanyi. Nene mukwano gwange muleseeyo batuwambye batusibye fena ne musubiza okunona obuyambi kwegayirire tuyambe. Kyogamba oyina boleseeyo eri emabega. Muleseeyo ne musubiza okuleeta obuyambi. Nyamba munange totuleka kufa. Okay. Kale. Kakkani. Kambeko bakyali bange beekubira. Bajje bakuyambeko kuwerekera mpaka ku poliisi kuba wano wawanvuko. Kakkana. Aya. Kakkana tulako wansi. Nyabo munange tuyambe. Abasajja baagala kututta. Eyanziza nnyo nyabo. Yabasaba kutuyamba abasajja baagala kututta. Bani? Tubamanyi naye twabadde bangi nga tuli ku pate naye bannaffe bonna bamaze dda okubatta tusigaddewo babiri fekka. Naye nze ne munange musuubiza okuleeta obuyambi era nenziruka tuyambe munange baleme kututta. Mwabadde bana? Twabadde bangi. Abamu ne babatta? Babasedda bonna. Kati muli babiri? Yenyewe tusigadde babiri. Omulala omuleseeyo? Nze neetoloka mu mutaase. Otolose? Ati badde njagala mutaase munange tuyambe. Kale. Tewali buzibu. Kakkana ngenda bakubira singera kubira bakyali bange essimu bajje bakuyambeko bakutuse ku poliisi ensonga zo bazigonjoola. Neyanziza nnyo nyabo. Kakkana. Wakati. Kale kakkana ninako bengenda okubira essimu bajje bakuyambeko bakutwale ku poliisi kubanga wala nnyo. Kale ujiro tu. Kakkana. Osirikirira okakkana ojjukira. Aya fifi okomawo limu action fenna. Bali tuseba tunyukubo. Ya. Ayuko ngakubira cyo. Akana mukakkani. Tawagenda kututta. Nyabo bagambye ki? Be patient, okay? Try to relax. They're coming.
Okay? Thank you so much. I'm so welcome. grateful. You're welcome. Never Dakati. Watuka. Sweetie, I just need you to relax. You can even take a bath if you want. I'm okay. You want to sleep? I'm okay. I don't want to sleep. Just want to sit here. Then just be easy and cool, okay? Thank you. More comfortable here. Okay. Naenda wagenda kuja. Sweetie, just relax, be cool, okay? Yes. Just even you can take a bath. I'm okay. I don't need to shower. What about sleeping? I'm okay. I'm comfortable here. Then relax. They are coming, okay? Thank you. You're welcome. Do you smoke? No, I'm okay. Cool. Cool. Nenga bajanyabo. Sweetie, just be patient, relax. Yes. You can even take a bath. I'm okay. I don't need to shower. Oh, you can sleep. No, I'm comfortable here. Okay, then just cool down. Do you smoke? I'm okay. Okay, you see. Young girl. Action. Scene 30. Nyamapate batuuka. Akana. Toyimuka beera badusi. Tunona ndi bosi wakolera kasayini. Aya kati. Che. Karulo twale. Kati. Emotebe. Muntebe mu kamera. Emondo giteke onjirabira. Tunula ku boss akolera sign oleko okube. Kati. Aya kati. Baba yasuzeewo. MC. Scene 38, Part 1. Action. Ujagogera. Kamera, amas kuparato. Laptop kosembera.
Kifo kino kyezemu amaga. Aya kati. Mbadde njagala maloboozi era obatuuka kuteganoga oba musiru. Ebweru eri Kyabuzibwa. Uliza abogere ebweru sala ne Bible. Amaaso gadwapinga ku laptop. Osembera ddala olwekkaanya ebiri kusembera ddala. Era. Yongera mpe facials. Bible atuuka ku mulyango ogwa wansi omwekkaanya. Uyo atuuse ku mulyango. Aya kati. Kiroza. Uliza bogera nera. Osikamu kwa kuweza kuifazia mtoto na kugula. Adala kutoka. Action 2. Ndio baya push. Byozo nkola byonna ogenda kubisasula. Kukoze. Ndio mbuza. Takumsi. Okay, cut. Sound. Kakubo. Ojja kukisasula. Cut. Wamaze ndi action. Recording ngagwe mbata. Scene number 1. Scene number 1 part 2. Action. Chris, I'm sorry. Chris, there is no way I can get what I hear. I'm sorry.
Team Koposh. Sound kilo recording ojite. Kilos up yashifanga bamujaka katambala ita water. Action. Chris, I'm sorry. Chris, there is no way I can get water from here. Sorry. Action. Close up. Yeah, Viola. Action. Sorry. Kade mwako kona lile. Ugari. Nzo kuzirikera ndala. Ngitaka mzumule. Kaswa itamaze. Katani yabase Rachite wanonyeza no kwatanze kenyini no tatashika bakisirike Vibrate you. Follow me. Well. Sajangwe zita balenda polisi Rachwa sema kwano bange bonna Wandaliye yoko. Wandaliye Katani yabase Shut up. Cut and pause. To cutting. Wandaliye yoko pate yamwe. Yamwabade. Katani yabase Rashto no nyangaze ngomu no tamuze. Ozasida be ku laptop. Ozasida be ku laptop yongo obata. Okay, shut up. Shut up. You're fucking up. I said. Shut your fuck up. And shit you. I say, shut up your fucking mouth. Bueno. Yangu. Wandabyeyo gye bafiiridde. Katani yabase
ozasibye ku laptop. Nikachite wanonyeza nze notamuze. Okay. Shut up. Shut up your fucking mouth. Sit down. I can shoot you. I said shut up your fucking mouth. I said shut up your fucking mouth. Sound recording. Scene number 16, wide shot, take 1. Action. Scene number 16. Jaye chikigundi cho bagenda isa ku kamera. Mzee jangu. Wait. Come on, Mama. Come on. Cut and pause. Action. Shut the fuck up. Good. Continuation of scene 16. Come on. Ingo yini. Ati mugambe. Ndoli bulungi. Ngokolera ensobi yonna. Ndakuleja. Kwata. Wanji mama. Ndibulungi sina buzibu bwonna. Yengerako. Sit down. I said sit down. Mwenye Kechi. Mbwacho soba tunolira. Tujja. Aya cut. Shoulder view nga bayisa kuvayo nga balaba abatuuka okuleeta essimu. Come on. Ingo yima. Ate mubwangu ddala. Njagala. Mugambe ndoli bulungi. Wokolera ensobi yonna. Ngenda kukuba ekyasi. Kwata! Mama. Ndi bulungi. Ndi mukomawo. Hey! Sit down. Sit down! I said sit down. Recording. Scene ono watolokera okugenda mu okusinkana Benz. Action. Chris, this trunk didn't get a solution. Coming back soon, eh? Coming back for you.
Ochoka keri oli onkolera sign I'm coming. Waleka olugule engato zijjamu. Aya basi. Where do you expect me to get water from right now? Anyway, I just want you to be strong. Let me go and look for water. I'm coming back. Please fight for your life. I'm coming. Okay, cut. Scene ya bombo clat. Close up. Action. Kweli. Close up ya bombo clat. Action. Grace, where do you expect me to get water from right now? And let me think of a solution. But you have to do for me one thing. Please stay here. Fight for your life. I'm coming back. I'm coming. Once. Oh, cut. Tulese over. Action. Ugere kwa bombo clat. That. Jitambuzi. Olingize mu ndo olingize kema lwa rujengo litali yo munne. Awasi. That. Njagala osigale wano. Kumu wala kumu. Tumuka. Okay? Bukumisa amaaso. Okay? Aya, close ups, action. Njagala osigale wano. Okume Muwala tebufuna. Okay? Beera mwegendereza nnyo. Okay? We, njagala osigale wano. Okume Muwala tebutuluka. Beera mwegendereza nnyo. Owulidde? Sasa mundu wenu. Okay? Nankomyewo. Aya, cut. Beera nkoma mangu nnyo.
Eyasindika. Action! What's up? Mekanirani. God. Alabye, lakashalabye. Munwe. Anatambula emikono gye. Mpola 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 dia mpola. Ha? Stula. Cut. Cut. Action. Cut. Cut. Fuluma munda. Action. Action 2. Siagala kunda wawe. What is this? What is this? Metija ekintu kyo. Gwe. Shiki. Fuluma bweru bakubire bweru, fuluma bweru. Kwata kasimu ko beera ngo otakula omutwe. Okoma omuzeeyi. Omutabukira. Gwe. Abashabalu. Abashabaluwa. 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 Simanyi. Yangu mangu tugere banonyi. Gere mangu. Dawa ngo banonyi. Onyonyi. Abana usung speed. Gwe. Fudi ya wansi. Kesi kachiso. Aya cut. Cut. Zeno lili anisigalayo. Lya cover tebakulaba beera mpaka nga action 2. Kane kubire mwamasada gange nzikire ngantyo olwegulo tewe mune bachali bange tunyomerwa mobesi mwana te kati tikana kubire mwamasada gange nzikire ngantyo Ojamwe kisacho uliza byagamba. Mpola chichi. Kunyamanyamu. Asijabagala kututta. Nani? Sirabanyema okoma. Mpola. Kakati chichi. Mbuchi. Asijabagala kututta watu. Kati olwo yabagiyagala. Kunyamba. Kapelekele ku police. Polisi eri wano kumpi mpija.
Jangu tugende. Jangu mpola nangu nkangu. Nga bali mu kuyimba. Tikana kubile mama sadagange zikirenga ntyo oragulo twewe mune mikwano jange nyumirwe obulamu wetukubwa tekubira mwenguliko ya tumusobulamu mwene bowa nekubire mu muziki gwange salirenga yaman kabakatambula bulungi nnyo mbaka chichi asajja bangoba asajja bagala kututta babani sibamanyi kati wadunga oyade kulaga kuyamba muchi kunyama chona chosobola sawa kunyamba kale mpola ontisa jangu tugende kale mpola kale mpola tugende mpola tuangwe nno yangu wano gende kaka na mpola no mpola yangu wano watu sengo mutadde mute chififi chiri yanchagala yimirira nje Question number 3. 33 continuation Mpa emundu yangu. Mwili yanzina. Action. 33 continuation action. Muzei okenyeke. Tugenda chikola tutya. Nabagana okuda mu kompyuta ke Nigeria. Nabagana muti. Muzei tamale. Katoto muti. Kalometiza. Oi. Wala na. Muntu nisi. Eno achorika space. Ajonga balasika. Musi. Abantu abamtuluseeko wano. Olwo wako. Seriously. Mwana sawa bakuma taliyo yabasi tumanyi mulimu go chunga makusola tumatirizo kaza nze boss mister ekera okulaka javu kakati tulina okukola obwangu bw'ekitalo ogenda tukulewa eminamu giri gyonna ogijja wali esikulanga batubagezi bagigwako okay kati kiriwo kiri kati bana abawala abawambe tugenda kubagatta kubali abagenda okutwala olunaku lw'enkya okay boss tutakimaliriza okay nawe ogenderako haya kati Inaoza hapo. Amachari. Yes. Wewe bali mu ngwakoledde. Easy boss. Kasi osinzo ono. Nomulika ono nga yebasi wano. Kitegeera. Ne ba mwana kono kumudduka ko emisinde. Kaptwa kwa kumutawana. Soko funu mbako bembe maliza. Easy boss. Action. Muzei okanyeke kati ebintu genda bikola tutya ayotekera nagamba nti nabagana okudda mu kompyuta nyaleke Nigeria mwagala kunkola ki nabagana kompyuta nyashi Muzei tamale kati oseka ki lwaki kisibya kompyuta kirabe omanyi abamwana wabali kukola mulimu kiriya kubanga ono yabadde yageza nagajjalira omulimu nabeera omwana amuddukakokko olwo abamukuba bakukwatirwa mu kkubo alaali bwembali ngende gwa mushiri bubi nnyo gende bweyo mbeko byenyuka naye kati olina okukola njagala waliwo okuŋŋanyiza emirambo ogenda ogijjawo
sikulwanga abantu bagigwako. Okay? Okay, boss. Ekirala. Nsuubira tujje kandi tujje waba wala bano. Tugenda obagatte ku bali abagenda okutwalibwa enkya okutundibwa. Nakano tukatwalire mpulira nkakuse era kanyina okunywa. Tewali buzibu, boss. Okay? Okay. Yeah. Muzeyi okenyeke ebintu tugenda bikola tutya. Oli musiru. Nagamba ndya. Nagano kumpitidde kodi mukumpitira nyala kina Nigeria. Mwagala kunkola ki? Nabagamba kumpitira ki? Muzeyi tamale. Mulabe. Katosine kachi. Kye mkuseka busisi kutika binyo. Amma. Webali nnyo omulimu gonkoledde. Nofunulira ngono. Mu kifo ky'okuba kusigala ku mulyanga akola omulimu gwange eze mukoba kabaso mwana nasobola okudduka emisinde. Olwo babakwatirwa eyo. Olaba twadugudde mu shit. Mwana sokufuna ko bwero mbeko be mugamba. Yeah, boss. Okimanyi kati giri emiramu waliwo wakikunganyiza ngeno gijjawo sikubanga abantu yaki bagiraba. Ekirala kati bwokomawo tusooke tulale tubala abawala abali muno tubatwale tubagadde kubala bagenda okutwalibwa olunaku lw'ekyokutundibwa. Okay? Ekyo nkusuubiza boss ngenda kikolako. Kubanga nzikana kawala mpulira kanyee kantuuse. Gwe tofaayo ebintu byonna beekeriya. Get them. Scene number 33. Action. Start. Action. Viola. These guys have to bring me back here. Where are these bastards? Grace. That's all I could find. I don't know what I got. Tuyina kweyangirije tubattamu tusobola okuwonya obulamu bwaffe. Bagenda kututta tusalawo okwetuulako. Mwana gwakakasajja tunagaso. Tuyiye pulaani eva wano. Tuyiye Chris, tuyiye. Bagenda kututta. Tuyiye. Okay, Sophia Viola. Banange, thank God you're awake. Gigi. Did these guys have to bring me back here? Where are these bastards? Chris. Tuyina kuyiiya engeri gye tuva wano. Naye tuvuddewo tutya nanti. That's
Sola kuvana nga wabagayi bakyali balamu Kristo ina kubatta. Viola. Tubadde tutya tubasobola. Tuyiye Kristo ye tusobola tasobola waffe. Bagenda kututta. Remember they killed Nyanzi. Remember they killed Nyanzi. They killed Mike. They killed everyone. They killed Doris. They killed Tadias. Kristo inakwerwana kumkwana. Cut and pause. Kristo, we have to fight for our lives. Kati tugenda chikola tutya now. We have to fight. Remember they've killed everyone else. They killed Tadias. They killed Bafji. They killed Doris. They killed Mike. Tuina kwetetekanya tuyiye tuve wano. Bagenda kututta. Nanti tetulina ngeri gye tugenda kuvaawo. Kristo yiye. Tuli bakazi. Viola, you know what? I have an idea. Sure. Yeah. Kanzi munera tukatinga. Viola. Yes. You know what? I have an idea. Are you sure? Cut. Food. See. Nembamwe. Tamari, why don't you just kill me? You can't, I can't kill you. You think I can't kill you? You think I can't kill you? Huh? Sindra what? You can't, I can't kill you. You think I can't fucking kill you? You think I cannot kill you? You. Tamari. Amala kutoka. Tugende maaso. Nidi yandibadde mwana gwe. Nonjawa bodi. One in my life, I loved you. You should have not forgotten what I did for you in your life. Mzee Tamari, sigenda kwetonda.
naye njagala ontegeere ebintu by'alaavu tebabikaka zibeera nsonga za mutima. Ku bintu byonna bye nakukolera mu bulamu bwo bw'oto bw'oyagadde okunsasulamu era bw'oto bw'oteebereza okunkolera bwetyo naye kino kimanyi kye ŋŋenda okukola olufa tekyerabidde kubanga nja kutwala nkutunde gye ndi kutunda yonna bali kukola kyolifa wejjusa kati Mzeitamale, why don't you just kill me? You think I can't kill you? You think fuck. I can't kill you. Yo. Huh? I can't kill you. naye ku bintu ebingi bye nakukolera ekyo kyosazeewo okunsasulamu nga I loved you nosalawo nsasule mu bwotyo. Mr. Tamale, sigenda kwetonda naye nkusaba ontegeera ebintu bya love tebabikaka zibeera nsonga za mutima. But you should have not forgotten me on what I did for you in your life. Byebyo byosazeewo okunsasulamu mu bulamu bwange bino nakolera mu bulamu obwo. Kale kye ngenda okukola kikimu nja kansalewo nkutunde gye ndi kutunda bakutuuseko kyonna kyolifa olojja. Action. Shokati na mkatini no. Mzeitamale, why don't you just kill me? You think I can't kill you? You think I can't kill you? Cut and pause. You think I can't fucking kill you? Huh? Ebyo mu bulamu byo byosazeewo okunsasulamu nga I loved you. With the whole of my life I loved you. N'ebyo osazeewo okunsasulamu. You should have not forgotten what I did in your life. Mzeitamale, sigenda kwetonda
naye nkusaba ontegeere ebintu bya love tebabikaka zibeera nsonga za mutima. Nga nakwagala nekolera ebirungi ebingi ennyo naye mu bintu ebirungi byonna bye nakukolera bw'otyo bw'osazeewo okunsasula. Kati nno kankubuulire, nja kusalawo nkutunde gye ngenda okutunda, ojja kusasula ebisingawo n'okubonaabona kw'embonyebonyi nawe ebbanga lyonna. Ogenda kusangayo abasajja bakukola ebintu by'olifa teweerabidde mpaka lw'olifa. Ojja kusangayo abasajja bakola ebintu by'otalootanga nako. Kale neesibi wali badde okola nonneerabira bw'otyo nga nakwagala nenkunuulyako sente zange mu bulamu bwange bwonna ebirungi nembikuwa. Nnyoko omwavu ne mujjayo gye namujja naye temusobola kunzijukira. Kale galawo ojja kummati Action! Baba kwekalakata. Action! Chris, Avakova, it's time to go home. How do you mean? Oh, Yambala. Tugenda tucha wano. Okay, cut. It's time to go home. Chris, how do you mean? Tugenda kuva tucha wano ngo Yambala. Okay, cut. Nga tuli mu lumu emu enkuyo. Action. Wemaalade kupate omuwala gwe bayitadde eyise yafudde atya. Kati andipoe. Nyabo, njagala ombuulire kupate gye mwabadde omuwala deyize yafudde atya. Simanyi. Tomanyi? Omuwala gwe mwasse ye muganda wo oli atudde wabweru. Ate omuwala oyo muzibu nnyo, yakata abantu 9 ng'abatera bwereere. Era abamu abatera ku kantu katono nnyo. Naye olowooza bwe naamugamba agenda bakolera ki? Siffe twamuse. Nyabo, kupate gye mwabaddemu omuwala deyize yafudde atya? Njagala ombuulire kyekyamusse. Omuwala oli atudde wabweru wamulabye? Abadde sisita we gwe mwasse. Naye omuwala oyo yakata abantu 9 ng'abatira sente ntono, abalala ng'abatira na bwereere. Naye olowooza singa akimanya ndimwe mwamuse agenda bakolera ki? Simanyi. Akiddamu ne mu luzungu. I don't know who killed her. Please, I don't know. Please. I don't know who killed her. Kati. Abamu abatira bwereere. Naye olowooza singa akimanya nti
Mwe mwamuse agenda bakolera ki? I don't know who killed her. Please. Okay, cut. Please, don't tell her. Mommy. Mr. Tamari, action. Wait. Okay, tugende. Mr. Tamari, I want to talk to you, please. What do you want to tell me? To the rabbit. Okay. Kwefurukuta. Action. Mr. Tamari. Okay. What do you want to tell me? Mr. Tamari. Dala Vera wali omwagala nnyo okutuuka okukola ekyo. Okola ki? Abantu bonna abazze bafa mu bintu byammwe bino bwe bivayo. Gwe. Wagamba nti nze mbadde mu mission y'okuta abantu. Olabeko muwonga nga nzita abantu. Bomoyo gisikemu. Njagala weekenyereze. Siri. Ebintu by'okola. Okay? Weekenyereze. Mr. Tamari. Akantu ako kantiisa badde nsaba okajjawo. Malayo ne mbadde njagala okugamba. Okay, tell me. What is it? Sako. Mr. Tamari. Dala Viola wali omwagala nnyo. Okutuuka kw'ekyo. Ekirwa. Abantu bonna abazze bafiira mu bino ebintu byammwe. Mikwano gyaffe gyonna. Olunaku lw'eggulu wandabye nga ne mu bintu byammwe era nga sinzita abantu. Nedda Mr. Tamari. Nedda sebo. Nifeesi kyoga badde ongamba nti njenyigiramu. Nsaba kunsonyiwa. Njagala weekenyereze n'ebigambo byo. Weekenyereze. Mr. Tamari, akantu ako mbadde nsaba okajjewo. Nkubuulire bye mbadde njagala okubuulira biggweeyo. What do you want to tell me? What do you want to tell me? Mr. Tamari, dala Viola wali omwagala nnyo. Okutuuka kw'ekyo. Abantu bonna ababifiiriddemu. Mikwano gyaffe gyonna gifudde. Gwe, wandabyeko olunaku lw'eggulo nga nenyigira mu mivu yammwe eyo. Nimwe abadde mupatiza mmwe. Njagala kubuuza. Bw'ongamba emivuyo gy'enze nenyigiramu gyonna, mivuyo ki? Nzita okugyembuulira. Bansonyiwa sibo. Weekenyereze. Weekenyereze. Kyogyewo akantu ako. Twogere byonna bye tulina okwogera biggweeyo. Okay, tell me. Okay, cut. Omukazayo mpola. Mr. Tamari, ebintu by'alaavu tebabikaka. Ebintu by'alaavu guba mutima. Kyogamba
oyagala onzitoba. Okay, kati Mr. Tamale, ebintu by'omukwano tebabikaka. Gukituma likuliko omukwano gwe. Wakkiriza nkulondeko bulazi. No. Tobooza mukwano. Olowooza nsobola okukyusa mu ndowooza yange? Kale kizibu kisobola okukyusa mu ndowooza zange. Leka naawe. Era kisobola kunzijako mission zange. Nakubekenyerwa byange byonna. Mr. Tamale. Ngolowooza kiyinza okucontracting. Leka naawe. Kati kicho mpaka gamba kicho manyi ku mukwano gwe nga bakuteteeka. Mr. Tamale. Ebintu by'omukwano tebabika mutima. Kati kikwe kyomanyi ku kigambo laavu. Ngwakkiriza nkulageko bulazi. Neera sisobola setakineeta. Leka naawe. Toyinza kuŋŋamba nti tosobola. Wasase n'omuntu omulala n'omugamba olowooza kisobola okuha? Naye olowooza kiyinza okunkaka kyesisobola kyesaagala. Olowooza kisobola okunkyusisa mu puroguramu? Kiyinza okunkyusisa mu puroguramu zange ne mishoni zange zonna zemba neteekateeka zonna. Awe bambi. Mr. Tamale. Ebintu by'omukwano tebabikaka. Guli guba mutima. Kyogamba tasobola. Tuvaayo. Olowooza laafu gy'omanyi. Kkiriza nkwongezeeko olabe. Naye olowooza ekyo kiyinza okunzija ku mishoni yange n'okukola kiki neetaaga. Naawe. Kobenga oyagala nkola ekikolwa ng'ekyo naye ate tekisobola kunzija ku birowoozo byange. Mr. Tamale, nkimanyi bingi nnyo by'otulowooleza otukolera oba otulowooleza kututta naye mbadde nsaba okkirize nkulage kiki nsobola okukola ku mukwano. Sure? Yes. Mwekisenge mmwe. Mwekisi. Kati. Malirizi. Shoulder view ya Chris nga tuyisa ku kirevu kya Mr. Lima. Action. Mr. Tamale, ensonga z'omukwano guba mutima tebazikaka bukasi. Naye nsonga ki ezala fumwe bamanyi? Ngwakkiriza nkulageko gweki kyomanyi. Naye ogulowooza nti olw'okuba oyagala okundaga omukwano guyinza okunzija ku mishoni zange n'ebigendererwa byange byonna. Ayifayala talina kyamanyi, gwekkiriza nkulageko. Kobenga oyagala okunsikiriza nenkakasa sisobola kuva ku mulamwa gwange. Nkimanyi era mmanyi byonna byoyagala otukola. Simanyi ki ky'olowooza muli oba olowooza kututta nekkiriza nkulageko kikyamanyi. Kifuliddwa ku kamera. Naye ng'olowooza kiyinza okumpaliriza okulaba nga nva ku kigendererwa kyange na ku bisatu zenzeniko. Mr. Tamale, simanyi ki kyonna ky'ondowooleza oba ki ky'otulowooleza. Naye ne woba ng'otulowooleza kututta, kkiriza nsooke nkulageko kiki nnina. Wewe tempola.
tuka ku mundu shifa. God. Mr. Tamara. Kamara kwete uduza. Kali. Now vayo. Oh. Lenga au odi. Good. Bala kubuka omulyango. Bali wano banyumya, bali wano wabweru banyumya mbalaba. Aim. Galula. Wanika wankulu. You shoot. Pa! Otinti bane mundu. Cut. Okay, cut. Cut him. Okay. Inasininga bakoma okola bumulambo nga mufumu. Cut and pause mubere. No. This is very bad. The level is dead. The level is dead. We cannot live with other people to go like that. You go after them. No. The level is dead. Deno is dead. I can't afford this. We can't let them to go like that. You for them. Okay, let them go. Did them watch quarter. Hey. Agenda kuwa kwa shogera. Akambe kesitegera linya lyako. We can't let them go like that. You follow them. They know what they. Oya cut. Max. Yangu Fifi. Hey. Action! Tracking focus. Action! Sini ya kuduka.
Misinde, sibalaba. Aya cut. Tegeza nimbalabira mu miti muveyo namwe. Mudere mabega. Mujenga muduka mugobaze mpola mpola action. Muliwa. Cut. Action. Iya nedda. Nga muntu sekumpi balalu. Mugende. Mutemula mukumpita kumpi mugende. Ate muvule temuda muguyita eri wala muguyita eno jendi side. Action. Mutwa sound. Mutemulina yimirira. Eje ebiri. Balenga muyimide. Yayi. Tugende. Balenga mutambula. Muduke. Muduke yogumu paka we muli nga mukonga mumala. Ati. Tugenda kubatta. Njagala mumbulira amazima ani yasedeizi. Cut. Mumbuli yase sister wange Daisy. Ani yase sister wange Daisy. Musigale cut and pause. Bakwe close ups. Okumbulira ani yase sister wange Daisy. Tifa abamuse. Bani abamuse. Oyagala kumanya ani yamuse. Saagala kubatta njagala kumanya yase sister wange. Wuya akuli emabega. Kumanya ani yase sister wange Daisy. Tifa abamuse. Bani abamuse. Oyagala okumanya ani yamuse. Yeah man. Wuya akuli emabega. Yazemba sinachuka. Kaduwana gembo adwa. Kamga ukachuka lepa. You kneel down. You point to him. Ready to go. Rolling. Action Londa. Bullet. Dikoli. Action. Ukakanye mundu mpola. Otidde mulaba. Chifa mchime wo muduke. One shot. Okay, cut. Mzanyisa. Ani yase muganda wange Daisy. Tifa abamuse. Ani yase Daisy kumwembi. Oyagala okumanya ani yamuse. Yeah man. Wuya akuli emabega. Cut. Tifa abamuse.
Njagala kumanya ani yasedde ize. Ayagala okumanya yasedde ize. Ya man. Wuyo akuli mabega. Emondo ogiyisa wano waggulu. Okyuka. Burat! Ani yasedde ize ku muntu? Deni bani. Oyagala okumanya ani yamuse. Ya man. Wuyo akuli mabega. Good. Kubiba omukka. Ani yasedde ize sister wange. Sifaaza muse. Deni bani. Oyagala okumanya ani yamuse. Ya man. Wuyo akuli mabega. Nga bali mu kiyumba nga bazze mu bbawamu. Sound eno mbata wali. Okimanyi nti tuli ku climax. Got. Sound recording and camera recording. Kwendi? Fena. Sound. Scene number 7. Wide shot. Action. Monica. Wede wanakuzikusiza chali au tunafumba chali. Pokola ati jukira mwanisiza muogo omulume ekiro. Taliko nawe. Mama batengenda kuteeka ko. Kati sawa mmeka. Njala ennuma yanguwa. Mama Monica. Nasize bulungi wasizooti. Mbadde njagala kuvayo nantwaleko oyo omukyala wa saluuni gye yasibira obuviiri bwobwo. Balaba teyasuze wano. Yasuze mikwano gye. Mama Monica olimba. Yasuze mikwano gye. Mama vayo olimba naawe omwana n'asulayo paka kati nga tomanyi gye yasuze. Monica. Ndetera essimu yange wala. Yingira ondetera essimu yange. Kitegedde. Alayika omwana wamufumbiza. Naawe oyasama nnyo. Ate okusula mikwano gyo kitegeeza ki? Yasuze wattamale oli omuzeeyi. Seeka gye yafumbiriddwa. Muddawo mutulimba. Awo nobokatinga